Eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki mwebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi bye batuuseeko ne bye twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe. Empiso efumita erumya ate ewonya. Jjukira ensi etandika naawe ne b'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza. Empiso esiiwa naye ewonya. Mujja kiwulira ebizimbe byabwe abasolooza mu URA ebennyini ebizimbe byabwe tuleme kwebuzaabuza ebizimbe byabwe. Lubega yagamba te wano twali mu covid totala ya Lubega French Plaza ya gundi yani ono musajja waffe wa Zai Plaza yanga tubyogera abantu babimanye bagamba ya Lubega totala Lubega bamanyi gwakulira mu twali mu covid yatugamba ze n'ebizimbe bibiri e Kampala ebisigadde si byange ndi mulaalo bigambo bye alunda birundi asololeza abagagga okisigira mukwatiwe ku nsonyi basajjamu abali mu government emwe bannanyini bizimbi abantu abafiiriddwe emali mu bagambi omwaka mulamba tukusonyere nti okisigira tuleme kwekwasa mbu simanyi natural disaster yazze simanya ne New York amatabagaze ezensi teziri ngaffe wano tumanye ekyaleesa amataba hamu yaziba omwala nze nawagira hamu atwala omwala gwa agudeveloping nga nina ensonga zange naye ate bw'aba akoleddemu ensonga yatisobola kumudifendinga ku nsobi zaakoze mu bigambo yakugamba twaziba omwala ogwo ng'amazzi agaali gajja nga gatutawanya nga tuyiwa enkokoto okitegeera ne tuguziba kati mwe muguziba amazzi gaba gagenda yitawa tewali amazzi gaba galina okwenoonyeza ekkubo okitegeera kati bayinginiya kika ki b'olina kuba nalabye jjo akakiiko k'abayinginiya mu Uganda bagamba abo tebabamanyi abali ku mulimu gw'okuzimba omwala abantu bazimba bulijjo entindo mu mazzi abacyayina abazungu bazimba ddaamu we baba bazimba ddaamu amazzi bagacyannelinga ne gadda mu nsuku z'abatuuze tegasalako kkubo naye nga ddaamu bagizimba amazzi gasigala gatambula nago kati guŋŋamba nti okuzimba just omwalo obwala. Abasuubuzi bayinza okuba tebannafuna kibbo kibagatta nga bwe balowooza newankubadde bakirina naye olina okusooka okwebuuza nga tonnabagamba abasuubuzi lwaki abeeri beekalakasa n'abeeno ne beekalakasa. Abasuubuzi balina obuzibu nti abaawana e Uganda babajje mu bizinensi kati abali mu bizinensi abamu ojja kwesanga nga ssente baziwummulizaawo buwummuliza tebakolerawo accountability nti jabbe nnyingi mu gavumenti wano yateekawo edduuka kulaga nti ayinawo omulimo ne mwajja ssente okitegedde kati bw'otunulya bano basajja battu abeewola mu bbanka bajje bateeke ssente eno tomusuubira kubeera kyekimu n'oli eyateekawo nga just wano ayagala kulagirawo bakulu nti nina omulimo nina gyenzija ssente ezikola ebyange tafaayo oba omwezi atunze oba tatunze ye alina gye ziva n'edduuka alisasula ne bwe balyongeza batya ye alisasula kubanga alina gye ziva mwe musigala nga mwebuuza naye atunda ddi naye ate ebintu ayongerako stock eyongerako ekitegedde kati temusobola kufaanagana awo ebikunyiga ye tabiraba kubanga gwe omugagga gy'aleegera ekizimbe yalina gy'azijja n'asasula omugagga ezitavudde mu mulimo naye gwe musajja wattu mukazi wattu otudde ogwo gwe mulimo gw'otunuulidde eri revenue kusika eno omugagga w'ekizimbe ayongeza eno bino biri bwe biti booguza oba balina okusuubulako bagamba otuseera kati weesanga ng'ebyawula abasuubuzi wano bingi mulimu abatali basuubuzi naye nga balina bizinensi beerimbika mu busuubuzi kati n'ekirala abasuubuzi balina okutegeera obuzibu ki musinkanye mwami Museveni enfunda eziwera zonna temulina kye muggyemu mwe mulowooza abafaako tulina ekizibu Viki tugende mu bantu abatunda amamotoka tubeera tuweera ekizampo Viki omuntu asuubula emmotoka ku miliyoni 7 ogijja e Japan agenda ogituusa mu kibande wuwe ng'emmotoka eri mu miliyoni 25
sina kindi amakumi aga asatu nga ye yeetaaga gitunda miliyoni 4 mwezi mu 5 okufunako okitegeera asasula weeri asasula ebintu ebyenjawulo n'obalanga miliyoni 7 ziyagigula omusolo n'aba n'agimuvugira gijja wali e Mombasa okugituusa Uganda bikubisa muzeyagigula emirundi 2.5 n'agiteekaawo kyokka ate ne bakugamba nti bwe malawo omwaka URA egitwalira bwereere n'ofiirwa ziri nezaayo ezennyini okitegedde bwereere kubanga eba ekaddi y'embu era bazinona mu bibanda obalaba kati tuyina abasuubuzi abayindi nga gyagenda ye emmotoka jjana gifunira ku miliyoni 4.5 agireete nga n'ekizimbe waali gavumenti yakibawa tasasula agireete nga gwe munnayuganda wagireeta ng'ogitunda 4.5 ye ng'agitunda 3.6 gw'olowooza ffenna twagala okufissa nnyinza genda waani ngenda wali layisi okitegedde motoka y'emu oli agitunda 3.8 gw'ogitunda 4.5 zezimu kitegeeza munnayuganda bakujje mu bizinesi bagirekedde omuyindi okwekalakaasa okwaliwo kemabega ndowooza mwezi gwalinga gwa mwenda last year no guno omwaka guno batandika gwa mwenda kwali kwekalakaasa nga bagamba nti bano abandi badde ba investor lwaki bajja batembeeya bakola bu business obw'omuntu wa wansi nti ajja ku dduuka lyo nga nawe oli musuubuzi naye ng'aleese binika gwe gy'olinza azzo gisobola agigule ogumu 2 ye n'agireeta ng'ate already oli musuubuzi naye nga yagikusuubuza 6 okitegeera already naawe oli musuubuzi naye agiresa agitembeeta okitegedde agikusuubulize 6 naye gwe nga mu kuginona waginonera ku 13,500 ku 13,500 ogenda ogitambuza emisolo biki nga walayo olina gisuubuza omuntu gumwezi olyeko 2 oba 3 kati ng'oli akulaga ye yabireeta abitunda na 8 atembeya bitembeye naye nga yo yandibadde investor kati ekyo kyabateekesa ku kkubo ne beekalakaasa twazzemu okuwulira Vicky Ifreeze ekola Ifreeze nabanyonyoddeko gy'abantu wabanyonyodde nti ekolera ddala abantu bamanyi Ifreeze yavaawo Ifreeze ekola kyokka tebagikendeezanga na 15% ku baagissa tekkanga kati omusuubuzi oli ye bino abiraba n'abitunuulira naye ffe abagenda oggula bakonsuma eno tulaba ng'abasuubuzi abali mu kwejalabya abali mu bizinesi zaabwe naye erabidde akaaya naggwe ogula empale ku 2,000 agijje mu 5 gy'ogiguliramu kubanga bw'aba akuguza mu 5 ojja kumalawo omwaka ng'oguze empale 4 ne bw'enakka etuukemu 2 ojja kuddayo ogule kati abasuubuzi obuzibu bwe balina nga bbo abantu nga bo ng'abasuubuzi balina enkwe ate ng'era oyinza obutakibanenyeza wadde oli ayinza okugamba kitwale nga bwe kiri already tulina abakulembera abasuubuzi ng'abamu bakola mu gavumenti nawulira juzi beekuba empibbo bokka na bokka okitegedde tetwagala ku mulundi guno atukiikirira kuba tetubamanyi bulijjo abatukiikirira nti abamu bakozi ba gavumenti n'okwekalakasa tebaagala kubeewo naye ng'ono omusuubuzi owa wansi yanyigirizibwa ali ku kizimbe kyekimu n'ono okitegedde yanyigirizibwa naye bakama be bamugamba tugenda kwogera ne pulezidenti bwe batuukayo ng'abawa akacyayi banywa nga baga tugenda basinkana ekkololo ng'abasinkana ng'atandika bawaanira waliwo omukyala yali akola mu gavumenti ne kati yawummula yatandika okusuubula ababuulire yakola atya okubeera ng'atutumuka gwe mwami Museveni wamutegedde otya oyo ayina intelligence
intelligence. Eba So, yambyeko. Abasuubuzi Yes. balina okumanya nti mu bo mulimu ababalwana. Okay. Nga Bafulume business oba balwana bavuwaza kuba bibya. babalwana bavuwaza. Sikufuluma mulimu. N'omuli anti kati ate oyavuwala ogenda gusigala gusigala. ku mulimu. Tekisoboka. Ng'ojja muzaakulya. Vicky. Omanyi ekiri mu kibuga nti ebizimbe buli lunaku abantu bafuluma nga bagudde. Ekyo kiyitirivu nnyo. Naye abo abafuluma tebawezezza mu bizinensi mwaka. Basasula emyezi 6 gigenda okuggwako nga ne bizinensi egudde. Abamu tebagimala nako. Ngalaba atajja kuzaawako okujja ku mulimu. Okitegedde? So kati abasuubuzi okwebereramu kikulu. Yeah. Omukulembeze always ayina okubeera n'eddoboozi oba liwooma oba teriwooma naye nga tuufu. Ng'agasseeko. Nali nampulira ebigambo Kyagulanyi byagenda okukozesa ku basuubuzi. Juzi. Yeah. Abaali bakaabo. Simanyi abalala baakifuna batya. Ne kunze nalowooza nti kye yayogera kyali kituufu. Abantu bwe bajja eyo nga baagala okununula eggwanga mubagamba ffe tetuli mu byabufuzi. Tetuli mu politics. Okitegedde? Tetuli mu byabufuzi temutwonoonera bizinensi. Kaakati mutugamba nti bizinensi zammwe zisaanawo. Ki ekizimalawo? Si politics. Yeah. Mwegatte ku bantu tujje watu atusumbuwa mufune eddembe. Politics aterere. Yes. Kuba omuntu aga nti ffe tetuli mu politics twabyesonyiwa. Simanyi politics oba ategeera kye kitegeeza. Kubanga politics bwe bulamu obwa bulijjo mwe tutambulira. Si politics si government. Gwe buli kintu kyokola kijjudde politics. Politics teyeewalwa tadduka. Tebakulimba. So eggwanga lirina okukimanya. Okay. Nti akaseera konna ke tugenda okumala nalabye munnamawulire munnaffe Anatalia nempulira ennaku naye yakoze statement ye n'amala n'agyonoona. Twesonyiwe ebyammwe eby'obufuzi ne tusalawo tukole bizinensi ng'ani aziregulatinga. Yakamala okuwa omusolo gwa miliyoni 10. Ani aregulatinga byokola? Nekyo kyonnyini kye yakoze ekyokuwa omusolo. It's under politics. Anti kye kyengamba nti kiyayogedde ye yakitegedde oba yabadde n'obusungu n'afulumya n'ebiteetaagisa. Yeah. Yabadde n'obulumi ekyo kitegeerekeka. Muntu afiiriddwa emmaali. Emmaali ye obulumi bubeera bungi. Yatuse n'otugamba nti nze nga nkweka embuto. Nga bwe nkwesa bizinensi zange. Was that necessary? Ne bulumi kitegeerekeka. Yeah. Nojja n'ogamba nti basinkanye prime minister. Sajja bajoze ensi. Babadde balindirira compensation. Yeah. Prime minister yabagambe nedda. Tugenda just bayambako. Omuntu azza okuyambako wadde mbogamba nti kale wafiiriddwa miliyoni aga. Nangenda kuwaayo 3. Otandikirawo munnange. Yayambyeko. Okitegedde? Compensation yabaga kuba kuliyirira. Kuliyirira. Kyonna ekyafudde ne Nabbanja yabagambiddewo. Nti I'm not here okubaliyirira. Ndi wano bakwatizaako. Obbakwatizaako. Kitegeeza gwe abadde alina essuubi ng'afiiriddwa miliyoni 5. Bro basobola okuwa miliyoni 10. Bagambye miliyoni 5 ze zigenda okubaweebwa. Kati miliyoni 5 nga Anatalia musolo gwokka gwa miliyoni 10. Okitegedde ebintu byafiiriddwa mmeka? Kasente kabaka. Twalabye abafiiriddwa sente enkalu. Twalabye abafiiriddwa supermarket namba nga yaweddewo. Nasaasidde abaana batunda electronics. Kyekintu kyotagenda kuddamu kikiita. Ne bw'oba oyagala. Abaana batunda engoye ezibadde mu stock wansi. Kati bagenda muwa miliyoni 5. Naye nga government sale ndiboota emu nga ndiboota ya miliyoni 4. Okitegedde? Kati goloza yafiiriddwa mmeka? A lot of money. Oli bwakugamba nti mwekwanye mwegatte ku bannayuganda mujje otutereeze ebyobufuzi abamukyamu. Kwa mazima gali nti omwaka ogwedde bakaaba guno bakaaba okuva mu mwezi ogw'omwenda. Bakaaba. Nkulayirira n'omwaka ogujja bagenda kukaaba kubanga ate omwaka ogujja bwe tuva mu kulonda obwavu bwe buddako. Yeah. Sente abasajja bali mwami Museveni biliyoni 7.
Koroza aziteekamu nga tamanyi wagenda zijja. Abasuubuzi bave mu kulooza nti bali mu comfort zone. Ekiri atabadde bwe kigenda okutaayiza. Gwereka kuba kalyonso nti bagadde taxi gwe wa boda gube mudido. Ogambe nti ffe tugenda otwala taxi bebadde etwala. Taxi nga yeetereza gwoddako. Gwakanika ali ewa Kisekka nga leero bayiribye omusuubuzi ono tokuba bulatti kuba naawe ebyuma tobitereka mu bbanga bali be bagula eno weetaaga obbakwasizaako gwe owa booda nga batulugunya omusuubuzi kikwatako gw'ovuga omutuusa ekibuga okitegedde ne byagenda okutunda bagenda bikutuma batikka ggwe so kino kiri wamu tuyina kukwatira wamu tumanye nti system eteredde ffenna gw'omusuubuzi wonaaterera ngenda ggula essaati ku mutwalo gumu mbe n'essaati zange 5-10 ne kati nina 2 zenkyusa kuba za bbeeyi essaati mitwalo 3-4 kitegeera so abasuubuzi kwegatta kyekikulu mu kusookera ddala abasuubuzi tunyolerwa wamu nammwe era ekyabatuuseeko mbutuufu kikaabya amaziga yes naye kino kitubeerera ekyokuyiga buli muntu bizinensi yo nga bwebeeri ssente nnyingi ze mwafiiriddwa naye tewali agamba nti oba bizinensi yange eri insured so n'olw'ensonga eyo ekyo kyetuwa ekyokuyiga nti bizinensi gy'otaddemu miliyoni ezisukka mu 3-4-5 baako engeri gy'oba ne insurance egezaako okukwata bizinensi yo okuyamba nti anytime any day omuliro gusobola okugisaanyaawo amataba gasobola kati gago tugalaba ate tegaze mulundi gumu gwe gaba nga teganatuuka wuwo newo kigajja kubanga gana amazzi agazze ku luno gabadde tegalabwangako mu Kampala wano waffe mu ggwanga Uganda n'ekyasusse naye ate ne kiba nga tekyabadde mu Uganda mwokka kino ekintu kyabadde world over mu New York abantu bakaabya amaziga abantu bafiiriddwa ebintu so sigamba nti Kampala yokka naye ate ekitwawula ne New York nti New York bo bizinensi zaabwe already bali insured nti omuntu tafiirwa nga ffe nga munnayuganda. Ekyokubiri munnayuganda olina okukkiriza era omanye nti olunaku olwaleero bw'oba ofiiriddwa omudidi gwa ssente bwe gutyo olina okumanya nti kati nkola ntya okweddaabulula. Olwayo tulabye abasuubuzi lunaku lwajjo naku kati nga 2 bali mu kwekalakaasa naye essaawa eno abasuubuzi kye bakola sikitegeera. It's like waba oluwa bataagaliza abasuubuzi kubanga president yabasindikidde omubaka prime minister najja ne muteesa bulungi namwe abasuubuzi ne musituka ne mugenda mu kanso ne mutuula ne mujjayo bye mwajjeeyo. Kati ate ekibeekalakaasisa ng'olwedde babagambye bagenda kusooka babakompensatingayo ne miliyoni 5 nga tembafudde kwani asolonga zinti obadde musuubuzi musooke mufune zine miliyoni 5 buli omu asooke yeddaabulwe kati then mulwane abaweereza bamwe be mwalonda be mwasindika mu parliament abali mu council ba councillors balwane okulaba nga bannannyini maduuka guno omwezi bagukalaki bagubasonyiwa ku lw'ensonga nti olwaleero bw'oba ofiiriddwa emaali mu kizimbe ky'omuntu omuntu oyo ekizimbe kye kiri insured. Yes kakati bw'abanga ofiiriddwa emaali mu kizimbe omuntu oyo alina okukompensatinga ayinza obutakuwa hard cash naye musobola okwebala naye abasuubuzi byonna temubitadde wabbali muli mu buntu obutalina makulu. Nawuliddeko waliwo ekiwayo ekigenda mu kooti essaawa eno lwaki ogenda mu kooti nga already agenda okukompensatinga waali kubanga bw'ona ogenda mu kooti osobola okumala emyaka 2 muli mu kutambuza musango ani abaafiiriddwa. So olwaleero tuli mu kulaba tuzzeewo tutya
essaawa zino omusuubuzi ekyo kyokola kikyamu tekiriyo wabula musooke mukkanye musooke musikeyo kino ekitono kubanga essaawa zino abasuubuzi mulina already ebizibu byammwe mugenda ne mukayana nti nno balandlords babanyigiriza naye ate mmwe balandlords mubawadde beetu abasuubuzi abasinga essaawa zino mugenda mu kkooti balina be bagambye muleete risiiti zammwe ez'ebizimbe ebisaawa eno oyina risiiti eriko $300 aga rent kyokka osasula kakadde ate essaawa eno oyombesa mbu gavumenti ebanyigiriza mmwe mwenyigiriza mmwe mwennyini bakola subrenting abamu no problem noba okoleze subrenting kitegeeza butabeera na risiiti ntuufu okkiriza otya landlord oba manager w'ekizimbe okuwa risiiti ya $300 ng'osasudde kakadde ebyo byonna abasuubuzi bye bibanyiga mmwe mwenyigiriza mwekka na mwekka ekyokubiri emisolo gye basasula abasinga tebasasula misolo mituufu kati awo compensation naye baleetera ebizibu awo kubanga bwe banaagamba nti leeta ebitabo byo tubibalancing as of now abasinga emisolo mugidoojinga kati ebyo byonna era bijja kuleeta enkayana nze kyensaba nga nze mbagamba ekintu kimu musooke mukwate mavumbavumba akasente ke babasuubiza nkimanyi $5,000,000 ntono kubamu ku muntu eyafiirwa kawunta y'amasimu yes kubamu ntono tugeze oli yali atunda za iPhone ze $5,000,000 ntono naye sooka okwate ezo sooka ozikwate then mulyoke mugende muligo aspects oba ligo mugundi cases muberenge naye nga mumaze okufuna okuddabululwa kubanga first of all eno yabadde it is a natural hazard tewali gwogenda ginenyeza ate bino bizze bibaawo kati mukulu Viki njagala nkunnyonnyoleko waliwo sente ze twafuna okuva mu World Bank zaali $5,800,000 nga sente ezo zajja nga kanso yezirinako obuvunaanyizibwa kuva mu World Bank in fact twazewola nga zigenda kuyambako okuzimba emyala nga zigenda kuyambako okuzimba enguudo nga zigenda kuyambako okuzimba obutale ebya Kampala si bya Uganda si bya ggwanga lyonna nga zigenda kuzimba bya Kampala naye sente ezo owekitiibwa Lord Mayor Lukwago yennyini n'akakiiko ke balemwa okuzi accountingira basobole okukola emyala kati myaka tugenda mu 5 giweddeko ng'emyala gye Kampala teginnakolebwa so abakaaba olwaleero kyo tekitandise leero emyala gyalagirwa dde okukolebwa ne resolutions ne ziyisibwa kakati bwe balabye nga kanso edlayinza okukola n'ogwo omwala gwa Nakivubo gwaliko kwezo sente twafuna grant $4,46,000 eza $, ng'ezo grant zaabwe batuwadde tuzimbe emyala era egy'omu Kampala tukulietinga emirimu nga twongerako ku butale kwe kuli okatale ka Usafyako n'akewandegeya n'akekamwokya ezo sente zajja ne tufuna grant endala $42,000,000 okuva mu France nga nazo za kuyambako kuzimba myala okitegeera so kakati essaawa zino zibulirawa anti kati kanso yeyino okujja zijja naye zibulirawa essaawa zino kanso yeyino tubuulira lwaki essaawa sente ezo emyala tezjakolebwa kubanga emyalo essaawa zino zajja sente ezo ng'emyala girina okukolebwa ate gibikkibweko wakategeera hamu agiramu wa wano nti lwaki nkuleetedde ka history ako nti sente zino bwe zimala okujja kanso yerina obuvunaanyizibwa ffe gye tubuuza sente zaffe zaalagawa bwe bamala okugamba nti sente ate zibulankanye kati kanso eyisa resolution kanso yennyini gye baawa ate sente ng'eyisa resolution ng'egamba nti emyala tugiwa abagagga bagikulaakulanye then bwe bamala ogikulakulanya bayiye engeri gye bafunamu sente zaabwe which means kanso sente ebe ezibulankanyizza ezaali okulakulanya emyala bwe kiri
okategedde kubanga zajja ziri documented zali ziwere miliyoni bw'ozigatta grants ziri ze twafuna ne zino ze twewola okuva mu World Bank zali ziwere miliyoni 608 eza dola nga zize kuzimba myala obutale na emyala obutale nachi nenga zali zize kukola bintu bya mu Kampala kati bwe zitakola byeziteekeddwa kukola twafunako obutale nga busatu oba buna bwone buzimbibwa kituufu naye ez'emyala zalagawa kati kwe kumaliriza nga bakoze resolution ne bagamba abagagga b'e Kampala abasobola kakati in fact ne batandika okulwanira omwalo ogwo bagulwanirako si hamu yekka bagagga bangi bagulwanirako nga baagala buli omwazi adevelopingeko wasobola ne president n'akitunuulira nga laba tekijja kukola nga bagusalamu ebibanja yes hamu n'avaayo ne plani ye simanyi ba plani gye yalaga yeeyo gye yalaga eraga mwala kakati kuliko esitudde kati yalaga nti agenda kuzimbako omwala nga waliwo batuula naye nga waliwo n'ebizimbe tekwali bizimbe ku plani kati ebizimbe byali birala byebbali kati bye bataddeko ze structure ziriko ebizimbe byali byalaga byebizimbe ebyadde bistemolo akakazimbe ebizimbe yalaga just ebisalangana n'omwala naye si ku mwala kuliko ebizimbe so simanyi plani ye gye yatuwa simanyi oba gye yakola ki naye ate mu resolution mulimu nti mu resolution ya council mulimu nti babawo omwala bo bagukulaakulanye bajjemu ssente zaabwe automatically kwali kuteekako bizimbe okategedde kubanga council yekola resolution eyo ate era council yamala negenda ne mu parliament okusobola okulaba nga resolution eno ekola ki eyisibwa era neeyisibwa hamu bwajja n'asaba ne bamukiri ye n'aleeta plani ye president n'awandiika ebbaluwa yagenda ne mu parliament yes ebigambo bya Mbwatekama bituufu anti kati Mbwatekama balina akakiiko ke baasindika kajje kakole ki kanoonyereze kakole survey naye ate oli agamba okubiteeka ku sseggona oba olimba biteeke ku kakiiko tojjayo omuntu omu kubanga Seggona si yasalirawo akakiiko kaba ka paalamenti yonna era kasse ne kajja ne bakebera ne bagamba kino kiri okujjako nze kyesikiriziganya nakyo hamu kwe kukola yekka nga technical committee ya council tekola ki teriiko kubanga kino nakyemwewuliriddeko nga ye mwennyini agamba nti kitukoze bulungi ne council ne technical planning committee eya council okujja okutuyamba okujja yerabireko esanga enetuyambako kitegeeza abadde akola yekka ekyo kikyamu nti olwaleero waliwo ne era endala gye nalabye nti omwala guno babadde baguzimba tegulina ng'oggyeko emidumu gino egireeta ne giyuwamu tegulina inlets zino ez'okungulu nga bw'olaba emyala egibadde gizimbibwa ku kkubo gwonna baaguzimbye paka ki kati amazzi gano tugeza gakulukutira ku kolansi tegalina we gakola ki we gaweterako so ekyo nakyo nakirabyemu nga si kirungi kyetaagamu awo ka technical advice so n'olw'ensonga eyo nze nsaba busabi nti ku luno abantu be mugenda osindika mu kanso musindikeeyo ku bantu be mulaba abalinamu ku magezi nga tofudde ku kibiina naye londa kansala alinamu ku magezi kubanga zino resolutions meya ng'omu tasobola kukola ki kwesalirawo bakansala abaffe bennyini be basalawo ebintu nga bino so bw'oba osindika omuntu mu kanso ku luno sindikamu ku muntu alinamu ku magezi abasuubuzi nze nja kusooka nange mba nenye bo nga bo bali mu kwataganira awamu okugusa ensonga zaabwe ze beetaaga abasuubuzi abo bagenda ne bagamba twekalakaasizza ne babeerawo ku maduuka ng'ojja okugula ekintu
agulawo emmanju n'akuguzaako naye nga bali mu kwekalakaasa mukwediimo otegeera kati ekyo gavumenti newe ebalabala ebitabo byeyegamba tewali kyakoleddwa kuba emisolo gyayingidde naye bano bagaba bekalakasiza muggyemu eyo embeera ey'okuggala amaduuka ne mukuba bukubikkerere ku luguudo wabweru naye nga ono kasoma wamukubira kasimu nti nzijja nga mugamba yekadde ngenda bikuleetera ebintu nga gyayita ebbali ng'abiggyeyo ng'abimuwa kitegeeza akoze asize ekifaananyi kungulu nti yekalakaasa kumbe edduuka lye liggule yaddirisibe kati mumala ennaku ne mwekalakaasa naye nga tewali kyemufunye mu kwekalakaasa libaddengawo twekalakasiza emirundi mingi nze mbadde musuubuzi okuva mu 28 nga nkulira ku majestic naye mwekalakaasa ku kintu kya renti ne watabawo kikyukako kati bino byotugamba nti abasuubuzi compensation yaabwe ne renti wabwe gwe basasula nti si mutuufu abasajja abo betulowooza gye tulina okwekubira enduulu nti twekalakaase batuyambe abali mu gavumenti ate bwekala nga bannanyini bizimbe renti gw'osasula ku kizimbe kati nze njakuwa ekyokulabirako ku bizimbe byenkoleddeko ebya Mwami Lubega Drake osasula emitwalo miliyoni zibanga 2 naye renti kubaako cleared receipt takuwa receipt akuwa kakiiti cleared takuwa receipt akuwa kakiiti kaliko cleared okitegeera kati osooka ennaku z'omwezi nga 5 nga tunosasula renti ku bizimbe bya Mwami Lubega bakuggalawo edduuka n'osasula fayini emitwalo 15 ate ng'olina mwezi mulala yadde edduuka liggale akuwa ennaku ntono nnyo oba tosasudde then ebintu nga bijjamu mu dduuka nga babiwamba babiteeka mu sitowa zaabwe edduuka nga baliwo omulala kati kano kalisiiti k'osasula akafayini oba osasudde fayini ow'emitwalo 15 kakuwa okitegeera kakiwala kigenda kalubiriza nnyo abasuubuzi bangi tebagenda kusobola kufuna proof nti basasula renti wa ssente weziti emabegako twaliko mu kwekalakaasa nga Mary akyambadde ye minisita wa byobusuubuzi najja nze era neewuunya abantu nti bano abantu beefuula nti batutegeera naye ng'ate balaga kifaananyi kirala beebuzaabuza Mary akyambadde yali amanyi kigenda mu maaso ng'abuuza edduuka musasula ssente mmeka abasuubuzi ne bamugamba miliyoni 3 oli wadde basasula miliyoni agamaduuka gali ku main agaza gali mu miliyoni 4 omwezi kati Mary akyambadde ng'akulaga ye kimwewunjiza tawulyanko omuntu asasula renti wa miliyoni 4 akaruumu we kati n'agamba fate mu revenue tulaba birala namugamba mukima twabagamba mukima koze naliwo kennyini tuvudde eddanga tuli bansasagire mugamba mumanyi mukimanyi kuba bino ebizimbe byammwe abasajja akuwa risiti ya mitwalo 2 kati ku kyayanga Lubega yanga onowa Mugaga yanga ye miliyoni 2 akuwa 15 oba 3 risiti jakuwa ate revenue webezza okuba balansinga bonga bemisolo gibayino sasula bananyini bizimbe baba balansingira ku rent wa receipt rate wa miliyoni mitwalo 3 but in actual sense you're paying rent wa miliyoni 3 okitegeera kati bwe buzibu obuliwo abasuubuzi abafiiriddwa emmali yammwe nange nakuwalira wamu nammwe naye gavumenti yandibadde ekola togenda gamba nti abantu simanyi bakompensating na miliyoni 5 omuntu yafiiriddwa edduuka lya mulimu capital wa bukadde nga 3 nali abana b'emifaliso meremenya okitegeera bana bafiiriddwa emmali nnyingi kati oyinza mugamba nti tukwadde miliyoni 5 yeddabulule kuki edduuka lyasasula sooka obuze edduuka lyasasula lya ssente mmeka muve ku bino ey'abasajja babalimba abagagga bammwe abalaalo bammwe kuba kati balaalo nyini kizimbe mulala naye no gwe mulaba nti ye mugagga ye mulaala alunda nte ya mugagga okitegeera mujje mu basuuzi mbabuze gw'osasula ssente mmeka bazibagambe sikutegedde what do you mean by balaalo balunda nte ya mugagga ono gwolabanga nti ye nanyini kizimbe ate si nanyini kizimbe mulaala akuuma nte ya mugagga ekizimbe yente yalunda ente y'omugagga yalunda ente y'omugagga omusuubuzi asasula miliyoni 3 eza renti okitegeera naye mu gavumenti bakugamba nti onasasula emitwalo 4 ensonga lwaki ne gavumenti mukola compensation ekolera ku rents za wansi koze era naawe kyosasula si kyekinene kuba batwalanga bankuseeredde edduuka lya mitwalo 4 lwaki tukuba miliyoni 10 okitegeera naye wandibadde ogamba nti kale abantu abafiiriddwa emmali yaabwe ebizimbe kale tukimanyira byammwe abantu abafiiriddwa emmali mbagambi tubawadde emyaka 2 nga temusasula renti tuleme kwekwasa nti simanya natural disaster yadde yes kati omuntu afiiriddwa emmali yaabwe kadde 2 emmali yaabwe kadde 2 kale edduuka lirya miliyoni 2 omwaka ze miliyoni 24 renti kale mugende tukwadde omwaka tosasula renti weeyiye
nonya ngeri gye weeyiiya tetugenda kale kukompensatinga tetuzirina ssente ne togenda kusasula rent for 1 year bino tulemeka mambo za rent ziwe sasula mu loan za banka zo kwati omuntu asasula milioni 2 omwezi oba kugwamu emyezi 12 ze milioni 2 mu mmeka munya 2 munya omugambe nti tukusonyiye omwaka tusasula rent weeyiiye iye ngejo jofuna mu capital ati nena nyini kizimbe omwaka ogwo revenue egenda kube collecting ase ebizimbe byabwe tuleme kwebuzabuza ebizimbe byabwe abasoloza mu URA ebenyini ebizimbe byabwe tuleme kwebuzabuza ebizimbe byabwe Lubega yagamba te wano twali mu covid totala ya Lubega French Plaza ya gundi yani ono musajja waffe wa Zai Plaza yanga tubyogera abantu babimanyi bagamba ya Lubega totala Lubega bamanyi gwakulira mu twali mu covid yatugamba ze n'ebizimbe bibiri e Kampala ebisigadde si byange ndi mulalo bigambo bye alunda birundi asololeza bagagga okisegira mukwatibwe ku nsonyi basajjamu abali mu government emwe bannanyini bizimbi abantu abafiiriddwe mali mu bagambe omwaka mulamba tukusonyiye rent okisegira tuleme kwekwasa mbu simanyi natural disaster yazze simanya ne New York amatabagaze ezensi teziri ngaffe wano tumanye ekyaleesa amataba hamu yaziba omwala nze nawagira hamu atwala omwala gwa agudeveloping nga nyine ensonga zange naye ate bw'aba akoleddemu ensonga yatisobola kumudifendinga ku nsobi z'akoze mu bigambo yakugamba twaziba omwala ogwo ng'amazzi agaali gajja nga gatutawanya nga tuyiwa enkokoto okitegeera ne tuguziba kati bwe muguziba amazzi gaba gagenda yitawa tewali amazzi gaba galina okwenoonyeza ekkubo okitegeera kati bayingirira kika kiboyina kuba nalabye jjo akakiiko k'abayingirira mu Uganda bagamba abo tebabamanyi abali ku mulimu gw'okuzimba omwala abantu bazimba bulijjo entindo mu mazzi abakyayina abazungu bazimba ddaamu we baba bazimba ddaamu amazzi bagacyanulinga ne gadda mu nsuku z'abatuuze tegasalako kkubo naye nga ddaamu bagizimba amazzi gasigala gatambula nago kati gungamba otya nti okuzimba just omwalo obwala nti walina okuziba amazzi we gayita gadde mu maduuka g'abanno ng'enkuba bwebezze enkuba ebadde ng'etonye no si enkuba etonye ekibuga tekifuladinga nga nkowe ekiti kati oyinza gamba abantu nti simanyi mufune insurance buli omu abeere ne insurance kuki insurance ejja kugamba insuring about what against what muliro babbi mataba amataba terina omwaga lowoozaako ku kya Kampala okutwala okujja nti gagenda kujja gazinge amaduuka omuntu either waba insuringa mu kibuga wakati agamba muliro oba ababbi amataba teriyaga lowoozaako wano mu Kampala kuba natural disasters teriyazirowoozaako naddala kati mu bitundu mwe tuwangalira omuntu asula gundi eyo ebwayise yasobola okuinsuringa ku mataba kubaga batawaanya nnyo omuntu asula ekabuuma asobola okuinsuringa amataba kubaga mutawaanya nnyo naye omuntu asula ebuziga waggulu tayinza kuinsuringa amataba okitegeera ajja kusa muliro babbi okitegeera kati buno si natural disaster bulagajjavu ebintu byogedde nga bwe bulagajjavu hamu atadde abantu bebagambye nti tebabamanyi ne mu bayingira tebaliimu mu ggwanga ne kampani ezimba tebagimanyi oba bulagajjavu ne muziba omwala kagenderere kuba bigambo bye nti twaguziba nga gututawaanya nga tuba twakayiwawo enkokoto ng'enkokoto ate amazzi gagitwala nenkubuuza abazimba ddaamu bamala kukyanolinga kulyetingawo omugga mulala okuzimba ddaamu eno kuba ddaamu bagizimba ku mugga era amazzi gabaawo bo nga bagizimba neggwa ng'amazzi tegagenzeeko mu nnimiro z'abatuuze yadde mu byalo kasooka buno bulagajjavu tetwekwasa bya natural disaster tuve ku byona omusajja byayogera oyo nabye honorable Nsereko temuteekeddwa agenda mu kooti wololololo tolina wojja kakasa nti hamu yaleese simanya amataba agayingidde mu maduuka ge nga yaziba omwala okitegeera gana amazzi omwala gubadde nga gujja nga gutwala amazzi agaveeyo yonna okuveeyo Makerere eyo Kikoni wanga gajja oluusi ne gabiyimba naye nga tegasala amaduuka g'abantu lwansonga gatambula ne gana gabadde nga gava ku bizimbe eno waggulu agayita mu kkubo gonna gamala ne gafayininga yawe mu mwala ne gatambula ne gagenda kati omwala oguzibye ogusitudde oyeewo enkokoto gana amazzi agali ku kkubo togawadde kkubo we gayingira kati yafundikidde atugamba nti kati mmwe bannanyini bizimbe buli alina kizimbe kuba omukutu amazzi agavaawo gagatte ku mwala bwe yabagambye buli nnyini kizimbe ekinywa amazzi kati anoonye engeri gyakyanolinga amazzi gayingire wano ku mwala kuba omwala nakulaze nti mugazi baguyingiddemu ng'abantu bonna bajja ne loole zijyayo nti naye ate gwabadde mukalu ku lunaku enkuba luyatonya kitegeeza amazzi gali tegalina we galaga we gayitira kuyingira naye nga bulagajjavu gwe wagaziba
kati mu compensating abasuubuzi wabaddewo levels mwala ziraga nti amazzi bwe gayingira gakomako wano waggulu tegwabadde kitegeeza omwala tegwayingiza amazzi abantu abafiiriddwa emaali yaitu tuleme kubijjamu kubiba balaatiramu abantu bagenda kudda mu byalo ebyaddala mwami Viki nze nabaddeyo nga batukwata n'otukwata buli akwati batuse n'ekiseera nga abantu abakwata mu video luliku amazzi gwe gasalako ebizimbe batuka ekiseera nga tebakkiriza na muntu akwata video kuba nagenda kusaa zaalinga awo mu 9-10 nensanga ne mukulu abali mwezo bamuyisa bubi ne ttiimu ye yalina abaana bamutambulirako abamawulire be nga bakutte kamera bawoza twaganyidda kamera wano ne babakuba bubi nnyo teri n'omu ajja kukiraba kuba abasinga kamera bali bazibajjeeko neffe twaliwo naye kennyini akimanyi ne babaggalira bakati ne bamusikira muyuzeeko n'okugulu okwokubiri kuno okwekiwaani bubi nnyo abasajja bali bakambwe nnyo bali mwezo so kati abasuubuzi bano abalala bali mu kwekalakasa kuba kati okwosa jjo babadde no waggulu ku William nabaddewo era still abo kizimbe kya kitantwe Galiraaya bonna beekalakasa renti abasajja bongeza renti nga we bagadde bali tetteeka lya renti ensonga ya renti eno etambula etya mu kampa kozi kati gw'oli mundamu osasula naawe renti engeri gyakulamu ng'abasuubuzi kizibu kyakuwulira omwaka nga guweddeko nga tebakomplaininze kwongezebwa renti mirundi 3 mu mwaka anti bano abasajja bo kye bakola bo nkyenage nti ebizimbe si byabwe ekyo tukimanyi kati bayise etteeka lya renti lyakomawa bagamba landi tateekeddwa kwongeza renti kusukka yabagamba 2% omwaka kitegeeza mu mwaka omuntu waba wakumwongezaamu ku kakadde gibeera emitwalo 2 waba kusasula kakadde kati n'omulindo omwaka ogunaddako naba wakumwongeza genda ng'oyongeza buli mwaka bano bongeza basobola okwongeza emirundi 3 mu mwaka oba 4 kati Drake yayongeza 10% ku energy center era bebasooka okwekalakasa kati beekalakasa phases nenga te ebizibu ebibaluma byebimu anti awe wali obuzibu ku basuubuzi nti ab'enakasero oluli bwe baali beekalakasa abeeno downtown baali basirise nga n'abe walala basirise kati abeeri ekyabwe ne kisirika kakati ate abeeno be basitudde enkundi buli omu aliko abo byabwe tebitukwatako nesinga muvayo ne strategy nti mwine ekibiina ekibagatta kasiita batuuza enkiiko buli kaseera ebizibu byammwe byebimu bya renti masannyalaze okitegeera olyegge nasaba banna amasannyalaze ga 900 ninga tainamu kiryawo kyamaanyi kinywa amasannyalaze 900 nze nkubuulire twakolera ku kizimbe kyalube kyoyo yanga ne Lubega nga buli ttaala eyakagisasuza 400 yakugamba edduuka bwe olingira nkuteeramu ettaala 2 zabwere ate nazo zisasulira 800 osasula sente z'amasannyalaze bakusasula sente za generator etabangako standby tebangako naye nga ogisasula babimanyi twalayo kamera abantu obabuuza abasuubuzi osasula sente za generator nawulidde abakikomplaining anti wulira osasula sente za generator 10,000 buli mwezi amasannyalaze bakusasuza 2,000 ettala ezo zosangamu kati buli ttala gyoyongeramu eyiyo ya 4,000 kati abaana balina business nga yetaaga display nene ajja kwetaaga amataala amangi kati buli ttala eba ya 4,000 oteekamu ettaala 10 gye 4,000 naye ng'osasula 2 ez'amasannyalaze osasula 10 eza generator etabangako kati nezino ettala zotaddeko extra 4 buli emu okitegeera kati twali ku kizimbe kya Yanga ku Zai Plaza twali tukyali mu film production nga tulina duplicators computer ne printer nga buli printer ya 3 duplicator ya 15 computer ya 5 kati kuyamba amasannyalaze buli kyuma bakibala lwa consumption yakyo nedda bino ebintu kwa twatuka kiseera ng'olusa amasanze gage computers ezina powers ennene teyina kyenywa bino byonna twabikolanga nga amasanze gasobola okumala nga week kizimbe nga tekuli nogamba kantu wali ebintu ewaka production ngikolera ewaka notwala duplicators zo 5 ewaka nolaba consumption eka notwala ne computer ne printer nyinya ne zibeera ewaka kyokka jjukira ewaka buli gyobeerayo olinayo TV firiji okufumba ofumbira ku masannyalaze buli kimu kitambulanga bulijjo naye nomala wiiki gyokoledde ewaka ngere ekinene nnyo okoseza amasannyalaze ga 7,000 ekinene nnyo naye wano omusajja akulaga buli kyuma kibale 10 neegi olina duplicator 5 tayimuzi 15 7,500 olina computer 2 buli emu 5 gattako amataala gali kati gwa amatatu toyina mangi kwate wetaga display oli mu production kwate wayinanga twakulanga film kati ogenda okubalabalanga amasannyalaze gokawoko osasula akakadde
nenga in actual sense wadde otubasaba mita nti mutuwe mita ffe twebalira amasannyalaze gaffe bakukizimbe gwe bakugirawo ku kizimbe atanonooza jje wosabira mita luba lumbe lukugoba ku kizimbe nti mumpe mita amasannyalaze ngeebalire bo bajja buzi olina kyuma oba kinywa oba tekinywa bagamba ekyo tukyagala weziti kino tukyagala weziti. So mu bufunze ne okulondoola business eziri mu maduuka ge babapangisa kungi nnyo. So kati gavumenti ku nsonga y'abasuubuzi abeekalakaasa muleme kukwata bukwasa ate kubasiba. Okitegere eyo si solution eyo kubasiba. Nina abaana benaye be bakyajinze babasindisa eruzira. Bakomawo leero. Waliwo bagaye bakomonga 10 na meka 11. Abamu tebafunye babeeyimirira. So eyo si solution. Bana abantu sibaziba misango. Wabula they are advocating for their rights. Okay. Sibaziba misango. Eyo ensonga ntono nnyo muyitera ndirode w'ekizimbe. Kali gwe mwakikwasa omulaalo wammwe. Mumuyite kuba basajja bammwe. Omulaalo kiki? Abantu bonga beekalakaasa. Kino kijeewo. Kuba bateekawo ebintu bingi ebiremesa abasuubuzi okufuna ssente. Okay. So ensonga ya musolo gwa kilo nagwo wadde bagikonyeekaawo byebimu ku babaleetera okwegugunga naye okusingira ddala omusolo gw'ebizimbe. Anti kati luli bagamba ku nsonga za kilo nti bagustopinze ate kati bagamba gustopinga wali gusigala gukola kuba abaana abaleeta emaali basigala babakyajinga naye nga temugamba wano mwabistopinga. Ebintu bingi byagamba mu tebiriiko musolo biri duty free ng'obireeta ng'omusuubuzi naye otuuka wali nga bakuggyako omusolo. Bakugamba omuntu azze n'essimanya n'essimu 2 tazeekeddwa kuziwaako omusolo. Naye omwana aveeyo ebulayi akomawo essimu ze zonna bazimuggyako mbuzisasula omusolo. Ezo complaints musibye muzibulya buli lunaku. Omwana akomyewo alina ka TV ke kamuwe kati bakatwala wali ne bakaggyako omusolo. Ate kyera babikwatawo by'ebintu byabwe. N'omuntu yandiyagadde osasula omusolo kale ndese ebintu bya kusasula musolo. Kuba kati zino business ezimu zaafuuka nti omuntu asobola okugenda e Dubai oba China nadda ne kagowe hand luggage nga mulimu business gyaleeteddemu oba leese perfume kati airlines eyinza okuwa kilo zingana ez'emigugu oli n'asuubula ebintu bye nga bijja mu kirana naye nga birimu ssente empitirivu bambi naye nga libidde okusasula omusolo naye lubituusa wali engeri gye babihandolingamu ate temusobosa kola ssente baba byonoonye packaging zabyo nga zonna zifudde kati abaana basobola perfume za milioni 2 mu kitundu n'agenda nalinnya ennyonyi n'agenda n'ayita perfume za 50 ng'akimanya agenda kuba mu kilo ze ngaaga 2 buli perfume yakamu kitundu agenda okutuuka wano babituddemu babisumuludde babiyuzayuzizza ani gwosobola oguza perfume yakamu ekinu nga bagisumuludde bagiyuza mbo bagikebera byonna ate babikebera babiyuza abaana bali okwo ku TikTok balaga obuzibu bwe bayitamu awo ku kisaawe Entebbe nga revenue ebasolooza omusolo ng'ate mu kubasolooza ate gwe bakodeka bakufiirizza osasudde omusolo togenda bitunda kuba kati ekintu kyonguza viki bwe bakuguza iPhone nti iPhone mpya tosobola gula iPhone ya milioni 7 ng'eri mu ngalo weight nga teri mu box bwe nawe ofuna security nti iPhone yange mpya nga box gw'ogyeyulizza naye the moment oli kagiyuza n'agijja mu box mbu tubayi tusasula musolo tukebera musolo baddala yeerimu kati bano bakusolozeza omusolo gwa milioni gwa simu ya milioni 7 naye ate gwe togenda sobola gitunda kuba efuuse enkadde. Okay. Kale obuzibu bw'ensonga za musolo na basuubuzi abakwatiridde oba oliawo ebyenfuna bya Kampala kibuga kya busuubuzi si kibuga kya bulimi ndowooza abakulu mwetaaga mutunulemuko mu nsonga ezo era muzihandolinge n'obwegendereza nga mukimanyi bulungi nti abo be balimi b'e Kampala singa ebizimbe z'enkumbi zaabwe mugezaako okuziteekako omusolo oguli waggulu mugenda kuba temukosa bangi ababalyako mu mbeera efaanagana